Mbalamusizaako nnyo mwenna Bannayuganda okwetooloola ensi yonna. Erinnya lyange nze Nsuuga Mulembezi Paul, Secretary General NUP South Africa, Gauteng Province. Tuvuddeyo olunaku luno olwaleero okutegeeza eggwanga lyonna oba ensi yonna ku nsonga za muganda waffe Kiseka. Nti muganda waffe Kiseka ebigambo byayogera tebikiikirira ffe ng'aba NUP era tabipresentinga ffe. Nkiddamu ebigambo muganda waffe Omwana Kiseka byabadde ayogera tebikiikirira ffe aba NUP. Oluvannyuma lw'okumuyita emirundi egiwerako n'aziimuula enkiiko ezo ate n'ebigambo byatuddamu nga bikawanga omususa, ensonga lwaki tuvuddeyo olunaku luno olwaleero n'ekiwandiiko era tekiwandiikidde n'ab'e Kampala Secretariat kiriko Public Notice of this Association ekigenda n'okubeera ku mitimbagano gyonna nga tugamba nti muganda waffe Omwana Kiseka ebigambo byayogera era n'abantu bakolagana nabyo mukolagane naye ng'abakolagana n'omuntu so takiikirira NUP. Nkiddamu muganda waffe Omwana Kiseka tali presenting na kibiina kya National Unity Platform wano e South Africa. Naye muganda waffe Omwana Kiseka atera muto waffe tetumugobye mu nkyukakyuka oba mu ttabaalo luno waddembe okukola ebyawera byayagala naye nga takiikirira National Unity Platform. Naye ebigambo ebyo nja kubaagaliza kunaku olulungi, nja kubaagaliza Christmas ennungi ate era njagala mbaagalize n'omwaka omujja 2025. A people power, our power. NUP everywhere. Everywhere NUP. Mwe mwagala tumanyira ate bumanyizi. Musimanyi mukubira gundi ne gundi tukwatagane. Ani agambye nti bino ebintu biri personal. Kiki ekitugatta? Omuntu gwe manyi nti mukyamu. Gwe manyi ddala nti mukyamu nga totya naye. Ni muje mutese. Tuteesa kuki? Sajja wano kuzannyamu. Tetuli muzannyo wano. Nze sina gwe nteesa naye gwe manyi ddala nti mukyamu. Sina. Siri mu bino kwogeramu bwogezi temumanyira nammwe. Kati kiki ekitugatta? Katolo kiki tuba tulwanirira? Omukyamu yennyini gwe ngamba tetukwatagane naye. Nkwatagana naye kuki? Temutumanyira bantu mmwe. Ekintu kye twagala kiri simple. Twagala situla kukutambula. Tetwagala mu muzanya abakyamu betulina tubamanyi, teri atabamanyi. N'ebikolwa byabwe bimanyiddwa. Yimirira ogambe gwe Kiseka oli mukyamu. Tukitegerewo ogwa. Naye ebyokuddamu ebibannange mukwatagane tukwatagana na kinge ebitwawudde enkola ya bintu. Ebitwawudde bye betukiririzamu nze ndi njagala kujjako mu 7 bye tuliko wano. Siri wano kufuna mikwano kunonya mikwano kunonya kunjagala. Otegedde temutumanyira nnyo temutukakkanya ate nammwe. Temutufuula ba rais mutuli wano tuwogana mu woganya. Oloza bino biri personal. Nkwatagana naye kuki? Kiki ekitukwataganya? Ebitugatta gwanga. Wabeera kuganga tujja kwatagana. Bwalivaako tetujja kwatagana. Nze sigenda kwatagana nawe nga nkulabe ebikolwa byo mbimanyi. Sisobola. Sibangako musiru. Sibangako musiru mu nsonga zino tebakulya ebinusu. Yaba nnono nzoga abankanga kanga. Mudawo munkange kange musimanyi gundi agambe bwati gundi agambe bwati kale muyimirire mwenna. Mwenna muyimirire. Mwagala tumanyira ebitugatta gwanga Uganda. Bwoba ogattako oli nange. Oba nkumanyi oba sikumanyi. Bwoba otolako toli nange Gasiya. Nkulabe ng'otolako mbukati nkusekere. Abantu tubagamba amazima tutegerewo tuyimiridde. So si kutambula butambuzi na Gasiya gwe tumanyidde ddala nti mizina zina. Giri wano musitwa gwe gyonoona bwonoonyi. Emizina gye tumanyidde ddala. Emizina tumanyi byonoona bwonoonyi. Mwagala tumanyira mmwe. Mumujje mukwatagane mujje mutule ne gundi. Tewaliwo gwe tukwatagana naye. Wenyimiridde mmanyiwo. Ekyanyimiriza okwogera nagamba situlage nafuye mu diaspora. Ate tumanyi binafuyiza struggle. N'abantu tubamanyi. N'ebikolwa byabwe tubimanyi. Bwe batetereza se tuli nabo. Nze siri nabo temumbulira. Mumugende mu struggle ezammwe. Nze bwe ndi wano kujjako mu 7 si Katemba. Temonziza mu Katemba wamwe wamma. Temutumanyira manyira nnyo ate nammwe. Temutumanyira manyira nnyo. Mumutuyita mumpita ayita. Temumpita kukakkanya na muntu yenna. Temumpita wano mumuje tutese. Tutese n'omukyampi gwe manyidde ddala nti oli munyampi naawe. Mulowooza obwongo bwange tebukola. Mulowooza leka tugende n'ekisero oba tugenda n'ennyanya 10 tugende nazo. Nenga tulese ebivundu. Ebivundu byonna byonna tudde tubesibeko wano. Musimanyi tetwawukana Gasiya. Abanyampi ebikolwa by'omuntu nga tebigattako mu mugambe. Ndikundi gwe togattako tolako butozi. Muyimirire mugamba abantu amazima. Ni muli awo mwenna mwekiriranya, mwenna mwefuula, mbukundi ajja kunyigira. Simanyi wano bajja kunyigira. Mwe bannamboze. Situlago gye tulimu sijendimu. Nze sijendimu. Zaake situlago gy'olimu sijendimu. Sijendimu. Muwanga Kivumbi situlago gy'olimu sijendimu. Ekyo nkikubuulira. Okitegedde mpuuga. Abedi Bwanika situlago gy'olimu sijendimu. Simanyi bano babesige. Situlago gy'olimu sijendimu. Nedda. Abantu tubagamba amazima tumanyi we tuyimiridde basse mu Junganda. Situlago gye mulimu sijendimu nze. Sijendimu. Mugende mulimberimbe eri bali eri abalala. Atungamba otya tuyigatte mbu mujje tutese. Kutesa kuki? Mwagala kutumanyira bumanyizi wano. Olowooza Museveni gwe twogerako tetumumanyi. Museveni atutte nga ffe tuze mizannyo za bino ebyekisirusiru. Tetwagala kamanyiro nammwe. Abantu mubagambe batereze. We baba tebaterezeza bakkubo. Mpozi jangu nsaleko omumwa.
Ekisobola okunyimiriza kiri akyo jangu nsaleko mumwa. Jangu ogusaleko kale. Mwagala tumanyira wano. Teri kamanyiro. Yetuyimiriddeko tubimanyi. Nebye tukola sawa zino we tuyimiridde tumanyiwo. We mutetereza boy muli bakubwa. Mwe bakawuma mwetereze. Muterere. Ekyo kikubuulira. Muterere mwenna. Kale omuntu omukala ayimirira jangambe. Uli nyimirira gamenti andi gwe umaru bano bagamba ko ngani. Nze ndi munna Uganda boy. Temuntu wasamira wamma. Mwagala kumanyira mmwe. Mwagala kutumanyira bumanyizi mmwe. Mulowooza tuli wano kuwogana mmwe. Mulowooza tetulina byakola mmwe. Gasiya. Mbalamusiza bakomrades mwenna. Musikirize ntwala omukisa guno okwebaza NUP chapter SA Gauteng olw'okuvaayo mu lujjudde n'erangirira nti Umaru Kiseka byonna byakola abikolanga ye. Wabula tagobeddwa mu struggle. Waddembe okuweereza struggle nga bw'ayagala, okublackmailinga abantu nga bw'ayagala, okudimininga oba okukkakkanya buli mukulembeze yenna bw'ayagala, okubasaba ssente nga bw'ayagala, n'okulwana entalo ensasule. Naye nga tabikolera mu umbrella ya NUP chapter SA. Mwenna abagamba nti no tetwakikoze. Umaru Kiseka ali ku free transfer. Yenna bamwagala nga mumugamba nti no mulungi nnyo mu mutwale. Bakomredi mbasaba tudde engulu. Bana abaana basetinge. Bakola ka group kaabo ku social media nti wolumbira Umaru Kiseka bakuyikira nga njuki. Mujjeje tuli. Fe twaddugala bigambo. Fe twali beeru nalinga aba. Nali mwerunzi. Bigambo byanfula bwe bityo gwanga ndi mudduga. Fe nga mbakigambo ti. Ebbanga loberanga oli ku mazima. Bana abaana ba Umaru Kiseka bali mu batisatisa. Era leero lwe nkujjako engalo. Bakama bange bawandiise ekiwandiiko. Ne bakiweerezako ne ku secretariat. Era secretariat e Kampala. Muyina omulimu munene nnyo okuvaayo bana abantu nga bano okutegeeza eggwanga byonna bye bakola babikolanga bo. Babikolanga bo so tebakiikirira NUP wonna. Bana abaana nkuyege. Zigenda kulya buli muntu. Wagamba twana bakulumba bakyanoonya mu nnyumba bayingidde batya. Nishoni yaabwe yakuba struggle kugenda ku ttaka. Mulime batiririra. Fe wetulive tujja bagamba ebigambo. Fe tuli mu struggle tunoonya kafo tunya closeness na president yetu twagifuna dda before struggle. Lwaki mubaleka okutaya yabwe mutu. Mission yaabwe mission. Kitemusobola kugiraba mmwe. Tumanyi bana abaana balina mission balina okutuukiriza before 2026. Temugiraba. Ka group ko tukamanyi Kiseka. No one South Africa tubamanyi ndeti tugenda kubakiza. Not here. Ababagale nnyo mugende abekana bali kugobera ku ipapula bakutwale. Saba Allah vizo jifuna ogende nabe nabakulireko nga kyo tukoze wano. Okubi ekyalo kyo no kimazeewo. No. Umaru Kiseka gwagamba nti no chapter ziri active. Kine kibuuzo kankibuuze abantu bo. Chapter ziri active ozirabye otya nga naye wano mu chapter ye kuwangalira toli active. Toli active. Mumbuliza Umaru Kiseka kwekalakasa kumeka okubaddewo okwekalakasa kumeka okuteekeddwa ne South Africa mugende ku Facebook page wa ku TikTok nga akoogerako. Mumpe mukusakiriza. Mvubu kudira omuyaayo wa matatu okubeera nga ayogerera struggle eyawa. Struggle ensasula y'okumalawo. Mumubuuze abaana wano structure yaffe tukulira bateeseteesa okwekalakaasa tetukugambye nti jangu ba buli muntu mutiitiizi. Naye okulanza eddigo alina following nene n'okoola abantu tibannange ngenda kuza omwezi bwezi tukyazizza wano president emirundi emeka mugende ku page ye. Banya Uganda mu ddengulu abaagala Umaru Kiseka mu chapter yamwe mu mutwale wano tugambye nedda. Mugende yo ati Facebook agagidiritinga mugende mulabe. Mirundi emeka president yaze wano kwekalakasa kwa mirundi emeka inkiiko mmeka ntamiruka mmeka eza NUP zeri alanze ku platform ye ne mutaddangulu kulaba ekyo. Ekyokubiri wano wenyini wano sigenda kwogera mu chapter zisawangaliamu wano wenyini South Africa abasajja be NRM ebikolobero bali mu kukola Umaru Kiseka yali bagambyeko tabimanyi kusawa ya leero plus him tayina bitambula tayina mpapula ngekimulemeseze mpapula naye akimanyi tulina kwerwanako abasajja be NRM bali mu kusawo kiteeka ti obanga toli under their umbrella nga toli under kousa tebagenda kuwa kipapula. Umaru Kiseka olwe bigambyeko abantu tobimanyi toli wano South Africa tobimanyi. Tuli mu birwana tubagamba tekijja kusoboka twave Uganda tulina naku yaffe abantu mbaleke. Umaru Kiseka wali ovudde no kigamba abantu. Umaru Kiseka kousa eri wano bajiwe emitwalo 10 ku 15 buleka kousa eya NRM ezo sente za muli wa musolo wali ogenzeeko no kivumira no kigamba abantu. Komuledi waffe bamuta eddaban omusajja eyamuta wa NRM ali kajiko ka kousa wali ovudde no kigamba abantu kimanyi mu office yo babeka bana fe bocheza tokimanyi babeka bakomedi waffe ababuzibwawo buli kanaku wali ovudde no kyogerako. Enteekateeka za kousa wali ne South Africa zonna z'omanyi wali ovuddeyo n'ozivumirira. Osaba otya accountability n'okubeera diaspora ziri active nga gonyini wawangale toli active. Subhana jalla jalal gwe twakuggyeko engalo naye ka group ko tujja
baba funding anti mugende nga mwawula mu gundi ezo chapter zonna mutekewo ne leadership zamwe futumalo okubayingiramu berenga mufuga temugenda kikole ekyo Omar Kiseka ne group ye not here mugende walala not here mukubye buli mukwano gwa president buli muntu yenna aliroyo mu struggle mumukubye mwagala president asigale yekate tugende cyo kukikiriza atene ensonga sigenda jigamba anti president jiyingire muno feka tumukwase mu 7 ifo buno busongo butono butulekere president butulekere bana bafirwachi Omar Kiseka ofirwachi credibility your reputation your future your business Omar Kiseka ofirwachi ngokedde kumacha no yimiria wali novayo mbutongo no gamba nze struggle najibuka kwa tikendo kutagenda kwa namusika very soon Omar Kiseka afirwachi credibility reputation ye bana Uganda mudenguru tetuli badongo struggle si wetu kino nja kibagamba mwagalo kyo temaga chuli Omar Kiseka struggle jogera ko feto ajikuletera nyake ebiri ovumye buli muntu pa MP bafa batambalo kwa manyumba nga batya lwachi tulina bazimba kubongerako babatulako kali muri commission nti buli MP n'abade mu parliament aleme kuddayo lwachi muri kuba buli MP n'abade mu making sure ntafuna card subhana jalla jalalu tukirize ebyo deja yibu kino kikugamba bwe ko dineta wa Africa nsabo veyo utangaze gwanga bigambi batugambye ku simu nze ne jajja kamya nkwagalo bya dressing ku Dr. Kauma Ngibo tugambye tuuma rumwamu nnyonnyola ku meeting nakiriza namanya ntino Dr. Kauma si yatade odiezo yatabyogerangako na kwa condition ndikola video ngo mu defending na yakoleye nagana nabagamba nti nze sobola kola ekyo following yange jakunda banga buli jabagambe byekiyaye nakyogidde sobola kijjayo nagamba Dr. Kauma kwela ivu kwa abajja lwaki mukolebe ekiyaye bwe bityo lwaki mukiriza omuntu bwatu omuyayo kubanga abakozesa ebintu ebityo tamanyi mazima kusimu si watu gambe sabda jayibu vayo tegeze gwanga nti ekituufu kirindi Dr. Kauma si yakola ekintu ekibavumye omusajja Dr. omusajja alikawo emirimu gye nakolera struggle Omar Kiseka afirwachi Tembabuzo Omar Kiseka afirwachi Dibyo jaliko eki kufuna visa ya Canada oba ya America kyokka kyaliko babipanga bankutti bade bampambi bade ngende eno bwenkumye ku kisawe bankutti banziziza alimba ali ku visa ya Canada ojagifuna era kyaputewe nayo kisabirya nnyo berege kuwa visa nsaba Allah ajikuwe visa ogene oba kulozeeko tufirwa bakomredi zameka bwano mumpe yo ku post ya Kiseka yo nanga abika komredi wafe osaba activity oyagala bantu bere active mu diaspora igwate wano wo wangali oli active wa banyange batu kuza tulina mu empisa omuntu omukulu abakoze ekikyamu mu addressing mu kitibwa kye omukazi namboze omukazi banga lyamaze mu interviews akyala wano naserera olulimi lumu no mu addressing omwana wa P1 Omar Kiseka gwani so gomo seka takujjeko engalo abagamba nti mulungi mu mutwale wamwe ebizibu ebiwono nyine South Africa nga byasajja ba NRM tabyogerako biri wano wuwe abana bakwata ebipande mu 7 bajja wano ku special invitation president munne yamuyise abana nga ne police bammye olukusa leadership ya wano ne kwata ebipande ne yaguze ne duka ne wanika ebipande ku kamera z'ensi yonna ng'onyoma abana nange mbawe kitiba ninga wallahi abana bakola omulimu sobola kola panga ali basi kisobola ne babana babuka ebipande tebalina bitambula baba kwata tutobana abana bali makoti ne bajjayo Omar Kiseka okyogedde ekyo lwaki gwa mulimu gwokutola ku swago so Omar Kiseka ffe twakujjeko engalo ali ne gurupu ye eri ne South Africa nammwe tujja era ekiwandiiko kye kimu nammwe tugenda kiwandika byonna bye mukola mubeere nga mubikola nga temuvumaganya struggle struggle erina bannannyiniyo struggle erina gyeraga temubuukira struggle na kujumalawo mirembe tetugenda kukkiriza kumalawo struggle yaffeeyo not here